nga w'omanyi weekend wabeerayo munnange ate emikolo egy'enjawulo era nga wali Chameleone abadde alina omukolo ogumu gw'abaddeko n'asooka n'abakuba munnange ate omuziki gwe wali kw'ossa ate King Saha naye abadde wali munnange ate Kenya n'abakuba munnange ate omuziki wali ogwakamwanyi ku mukolo wali bannange King Saha akubye freestyle awo ate nga Spice Diana naye munnange asanyusizza bafaanizi be munnange ate ku mukolo abayimbiddemu oluyimba award wamma ne basanyuka okukamulako obumazi esayidi eno byengenda okubeera nga nkutuusaakokko maaso awo kakasa nti nno vidiyo ogimpeera like kosa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba muganda wange bampita Jaminati wano wennyini wensinziira kakati nno mu byonna kansooke nkulageko ko wali Chameleone engeri munnange gy'abadde akubamukko abantu be munnange ate omuziki gwe by the way ku nnyimba ze ezikyakutte munnange ate omubabiro okwetooloola wali ku ceremony oh my god bakkiriza bambi nabo nga boogezaako okulaba okutwaliza wamu performance yabadde ennungi nnyo teyabadde embi n'akamu. Bw'atyo Chameleone bwe yaperforminze munnange ate ku mukolo bw'atyo leero bw'alabiseeko munnange ate eruuyi eyo nga bwe nkugambye nti nno weekend emikolo munnange gitera okubeerayo ebiseera ebisinga munnange era nga wali mu Kenya King Saha n'asooka n'abayimbiramu munnange ate oluyimba by the way olwakamwanyi esayidi eno baalunyumidde wali ne basooka ne bamufuuwa munnange ate ssente. Akoledde Kenya omukulu ali eno Kenya leero gyakoledde waawo kyatambwidde ddala bulungi nnyo muganda wange era nga bw'olabye kakati nno ku sayidi y'emu n'enkyekingakokko ne ku Spice Diana. Spice Diana naye yabaddekokko ku mukolo ogumu n'asooka n'abakuba munnange ate oluyimba lwe by the way award oluyimba luno munnange lufuuse ensonga era nga ndaba wali ku TikTok balukolamu nnyo munnange ate challenge oluyimba lwa Spice Diana award jjukira nti nno lwe luyimba lwe olupya lwakyalinawo kakati nno performance bwetyo bwe yabadde wali mu katambi. Banyumiddwa nnyo muganda wange era nga bw'olabye Spice Diana wali naye yabakubye munnange ate omuziki wali ate ogwabadde ogwa kabi muganda wange ku sayidi y'emu kw'ossa n'ebyo ebifaananyi nabyo nga w'obiraba bibadde bikutte akati ku mukutu ogwa Instagram esayidi eyo ye muwala munnange ate Spice Diana bwe nti bwe nkoze ngenda kubeera nga nkomawoko mu maaso awo n'ebirala kakasa nti nno vidiyo ogimpeera like kosa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba.